sinzira waniino ku TMR omulwadde wammwe ow'ensi yonna Uganda gwe basondedde obusomyo. Njagala bategeeza nti gumusondedde obusomyo kati ali mu mbeera ki nungi osawo ba TMR bamuyambyeko okudde ki engulu era nga mbeebaza mwenna abatukwatiddeko. I had a lot of people abazesendeza bannayuganda okuva e Butambala, Rukwingiri, Dubai n'ensi eziriraanyeewo bannange. Sente z'Abannayuganda nzifunye mu buli nsonda. So njagala obbakola ki? Beebaza. Yes, and I want to thank the doctor. Thank you very much. Manye tulawufuna treatment zino wezi. So I had someone yangambye omwana oyo bamutwaleko e Mulago ambaye mbaddeyo okumala emyaka 2. So inalowooza nti sibangayo nali nkoze eki. Manye ebyayo bikola ki? Webikola naye kati twaga tugezeeko ne ku bya TMR, right? Tulabe webikola ki? Webikola, but so far the experience is very good and such you. I think getting is going to. So, ono msawo doctor, yeah, never know yet. These are my friends, now, here we work as friends, Yes, my friends. We want to yamba kokola chi. Okudde engulu bannayuganda. Nenga nebazanyo all media teams that have been here. As a patient and a medical institute, there are some guidelines, rules ko batambulira nti empapulism tebalina zikola ki kuziteka media olw'okukuuma privacy y'omulwadde. Wabula kati wano ebyatuuse omulwadde yaluzinze eki? Yaluzinze privacy. Si kulwange nzekka wabula ku lw'abalwadde abalala abakola ki? Abali eyo. Yes, I'm not doing this thing for my own. Yes, nkikolera abalwadde abalala bangi abali eyo. Just obalaga nti kikola ki? Kisoboka ye. Tuli wano ku TMR hospital nga bw'olaba tubadde ne press conference nga twagala okubeera nga tuwa bannayuganda medical report entuufu olw'ebibuuzo ebibaddewo nga tebirina answers. Answers ezo zibadde baagala kumanya ddala kitujjaidde olwadde oba si bulwadde. Ne tuyita baddokita ate nabo abakkiriza okubeera nga bayita bawamu naffe okubeera nga bannyonnyola ki ekituufu ekiruma Jayden. Era mu testi ze baakoze empitirivu bagenza okukizuula nga Jayden mulwadde. So ebibadde bigosebwa nti si mulwadde kituufu mulwadde ate era omulwadde wa sickle cells obulwadde bwe bayita obwannalubiri olutera okuddukira mu misinde gya Bwakabaka. Dokita bakonfaminze nti yeetaaga bone marrow era ne bagamba enkya bagenda mutwala ew'omukugu omulala akebera omusaayi okulaba nti bwe banaaba bamaze okukola bone marrow tagenda kufuna nnyo buzibu. So ne batutegeeza nti sente ze twayogera ena n'ekitundu gye tusonda si yimbi ziri mu range but twetaagira ddala sente kubanga kyagendamu kigenda kubijjako n'okusinga kati bw'amala repercussions ziba zeetaagira ddala sente n'okusinga kati ze tuli mu kukola ki. So bw'atyo eddwaliro lisaba bannayuganda nange wamu nga Shamimu okubeera nga twongeramu amaanyi mu kusonda sente mu byonna ne batuwa n'embalirira ya sente eziriwo nga ziri mu mitwalo 2 egya $2 n'obutundutundu obugwamu. So tukyetaagira ddala akasente naye era we tuli si wabi okusinza nti abannayuganda ekyo kikiwezezza na mwezi okubanga ezo sente weziriwo.